Yo, this is Rampant Killer already, the Bukedde TV bwetyo yakedde kubaga ate efulumya amawulire nga omukyala amanyiddwa nga Vicky Ajok yayogerwako kuba nti yakwatibwa mu ggwanga erya Syria ngonono bamuteekako gwa butemu nga kigambibwa nti yatemula boswe. Bategeezezza nti omukyala ono avudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'emikutu mingi emigatta abantu gibadde gyogera ku mukyala ono okubanga bamuse naye nga okusinziira ku source amawulire genina kigambibwa nti omukyalo ono tannattibwa era nga bagezaako okukola ekisoboka okulaba nga takwatibwako wadde mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti omusango teyaguzza oba okiwulidde. Yes, so amawulire gonna agoogerwa eyo si matuufu n'akamu n'akatono ddala. Ate nga lyo ejje lya UPDF n'ennaku ennyingi libisse afande omulala mu bbanga ttono nnyo ng'afande omulala yakafa. Yes, ono yamanyiddwa nga Major General Deus Sande yafudde kibwatukira ku nkya y'olunaku lwetukubye emabega. Weewaawo abantu abamu bavuddeyo okuba nga ate balaga nti basanyufu oba bamativu n'enfa y'ono nga bagamba nti lwaki emmundu temukuumye, lwaki gavumenti gy'abadde alwanirira temukuumye. Wabula omukulu amanyiddwa nga Honorable Chris Baryomunsi avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayogera ku kujaguza kw'abafu abafudde naddala nga bali ku ludda oluwagira gavumenti. Mu kubeewuunya akozesezza ebigambo ebigamba nti balinga abasezi kwegamba nga balinga abeesungu okulya omunyama naye ng'ate mu nsi tewali agenda kuba nga ate agikungula. Byebimu ku ebyo ebigambo byagenze maaso okuba nga ate ayogera naye nga ye leader of opposition omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo bw'atyo n'atuusa obubaka bwe obw'okusaasira. Twalabye amawulire aga Major General Deus Sande eyafudde tusaasira famire ye. Omuntu bw'aba afudde kufa kubeera kufa n'abantu be bambi abamwagala naki tubasaasira naye Katonda atuyambe kituwe ekyokuyiga ffe abakyali abalamu kubanga Major General yali brigadier ne bamufuula ne Major General Deus Sande ng'ali ye Masaka banne ng'awandula ebikankana. NUP tetujja bakkiriza wano mumulooza tuyinza okubaawo obukulembeze ebyo nno tebikkirizibwa na mateeka ng'oli musirikale naye tituyinza bbawa bukulembeze. NUP tugenda gimalawo kati musajja wattu agenze NUP yekyaliwo ngoje kugamba nti abadde agala amagye gakolera Sande badde mukwano gwange ng'omuntu kinkubye wala nze nanyumiza ne Sande kwa tubadde twogera ng'abantu n'emikwano nabbe nenga nti batafani nga you look stressed when I'm was direct went nga batafani look too stressed abadde nyo Coca-Cola nanga nti munange nkoredde nara imunjagara abantu bange mbagara ngayogera ffe nanga nti ndudde bwe mujja waruko batabawagira nenga nti nedda banange biyefu muntu omu kwatirire kwisema abantu baffe nanga nti mpura kinuma mu bigambo bintu kinuma abantu kuvaayo ne bagamba nensa eno pagira sayide nganda badara kimuruma he look too weak so naisa kawongezi nganda omuntu kabazo kora service wali nentegera nti abadde agenda kuba sold beara agenda kusika jeno munne ne bannange emitima emibimu nagikomya ddi. Major General Deus Sande abadde akulira kasijagirwa Barracks y'e Masaka yafudde ne waliwo abambenda be batandise ojjaganya oli ansirikidde message n'agamba nti lwaki emmundu tezamutaasiza simayanga nezimuwonya okufa. Temubalatira mu kufa kw'abantu, tobalatira mu kufa kwa muntu naye alina famire nga ne bw'olina eyiyo. Bannayuganda mulimba mweyisa bubi wummula mirembe afande. Ate ng'ey'onkugyeyo ye atwala abayizi ku ssettendekero wa UCC Mukono Pamela tumwebaze yattiddwa abantu abatannaba kutegeerekeka mu kiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo. Tumwebaze yasembyeyo okulabikako akawungeezi k'olwokubiri ku mukolo ogwabadde gutegekeddwa ku Nkoyoyo Hall mu ssettendekero wa Mukono. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mu mawulire amalala ag'ennaku, Shadia Nansamba atemera mu gy'obukulu 28 ye yattiddwa mu ntiisa oluvannyuma lw'okutugibwa nga kigambibwa nti ono yattiddwa Sekamatte Moses agambibwa okubeera omwagalwa we. Shadia abadde awangaalira mitala w'amayanja gy'abadde akakalabiriza ensimbi ze nga kigambibwa nti ono abadde azisindika Moses babeeko bye bakola ebyokwekulaakulanya wabula mu madda yamwanirizza bulungi we yatandise okumubuuza ku by'ensimbi omwami kwe kutabuka. Omukyalo ono
yawulirako nti omwami yali yakola supermarket gattako ne saaluuni era nga mu kulowooza kwe abadde alowooza nti ensimbi z'abadde ng'aweereza oba oliawo ze zaakola bizinesi ezo. Wabula kigambibwa nti bwe yabuuzizza omwami wa saaluuni gyeri wamu ne supermarket yabeere ng'ate abirabako oluyombo we lwasimbulidde okukakkana baagenza okuvaawo nga Shaddy yamufuuwa jjo. Naye nga bizinesi ezo omwami yali yazikola mu bitundu eby'ebunnamwaya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So ng'ate yo poliisi mu Kampala ekutte omuvubuka Sempala Alan ku bigambibwa nti ono yeenyigira mu bubbi obwalimu n'okutemula nannyini mmotoka UBH 633M mu Mbumbi Zone wali eri Erungujja e Lubaga. Yes, omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti bakyanoonyereza kubanga eriyo abalala bangi abeenyigira mu butemu buno. Obutemu buno nabukutuusaako era nga bwatwaliramu abantu 2 balamba okwali security guard wamu ne manager wa hoteli manyiddwa nga Dave esangibwa e Lubaga eyo Mulungujja. Omukyalo oyo yattibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. So ng'ate mukadde ke kamu ababadde bakola ogw'okunyaga pikipiki n'okwongerezaako ebikolobero ebirala bwe batyo bakwatiddwa ne bakunyizibwa ab'ebyokwerinda. Nze Nsereko Samuel. Obeera wa? Mbeera Lungujja. Bakwatidde ki? Kubba piki. Kubba piki? Ozibba? Iye. Watandika ddi? Natandika emabega ku mwezi gw'omunaana. Wakabba piki mmeka? Piki ziri 5. Mu bisaaki? Jambiya. Ani akwata jambiya? Fenna tugikwata. Kati eriwa? Ejambiya tutera giterekawo nga ku ligasi. Bw'osembyeyo kubba piki ki? Ze piki gye nasembayo okubba yali Ugigi. Ugigi wagijjawa? Nagijjaawo Kasubi wali. Ani yalinnya? Nze yalinnya ne. N'omugamba ogenda wa? N'omugamba ngenda ku Brain Buttons. Bwe yakutuusaawo? Bwe yantuusaawo no najjayo ejambiya. Onajjayo ejambiya? Ye yaliwa? Yali yeekwesaawo oba yajjako? Bajja bangoberera. Yali nani? Ne Kibanda. Kibanda yani? Yavuga Awuju. Erinnya lye yani? Nze manyiko eryo erya Kibanda. Abeera wa? Omunene. Abeera wa? Abeera Nansana. Abeera Nansana? Ani abakulira? Kibanda. Muzitunda wa? Tuzitunda wa Samu. Samu abeera wa? Samu abeera Kubenakawuka. Mutunda mmeka? Olumu atuwa emitwalo 4, olumu 6. Ono yani? Embeera y'omubaka amanyiddwa nga Shamemu Malende eyongedde okuba nga teetabuka ng'era kigambibwa nti ono addusiddwa mitala w'amayanja okuba nga ate ayongera okufuna obujjanjabi. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Sempijja ayongedde okuluma ogwa wansi ne waggulu bwaddukidde mu kkooti ensukkulumu okuba nga ate ayongera okuttaanya ensonga ye ey'okugamba nti Nkeretanyi n'ekibinja kye beenyigira mu kubba akalulu ke era ng'ayagala baddemu okubala akalulu ako. Munnakibiina ki NUP Rose Nalubowa aggyeyo omusango gw'abadde yateeka mu kkooti enkulu e Masaka ng'ayagala etunule mu nsala y'omulamuzi wa kkooti esookerwako Albert Asimwe ey'okuddamu okubala obululu ekyawa munna NRM Justin Namere obuwanguzi okubeera omubaka omukyala owa Masaka City mu Paalamenti ey'e12. Kino kiddiridde Nalubowa okusaba omulamuzi Simon Peter Kinobe ave mu musango guno olw'okuba nti yeetaba mu kamyufu ka NRM n'agaana okuguvaamu ekirowoozesa munna NUP nti tagenda kufunayo bwenkanya. Ate nga ye munna UPC omukulu amanyiddwa nga Akena avuddeyo bw'atyo n'ayambalira General Muhoozi Kainerugaba n'amusaba ku myaka 5+ gy'aliko akule ave mu by'ekito. Muhoozi, please grow up. Grow up. The responsibility which you want to assume as the President of the Republic, you cannot be behaving like this. The office you hold is a very high office. And the fact that you are son of a president, you must also watch your words and your actions. The sort of attitude and the sort of statements which have been coming out of the office of the CDF is an embarrassment to all of us as Ugandans. I must put this one clear on record. It's an embarrassment. How can you talk about torturing or killing a person who stood in a presidential election and had a backing of over 2 million Ugandans according to the Electoral Commission? A leader of a party which has representation in the Parliament of Uganda, the leading party in Uganda, and you want to treat it like
or treat the leader like some sort of punk. Honestly, what's happening in Uganda? Let's be honest with ourselves. What are we doing or what are we saying? If nobody is going to do so, I am the one who's going to call out you, Muhoozi. Please, grow up. Grow up. Oluvannyuma lwa poliisi okukwata abantu bana mu disitulikiti y'Iganga kubigambibwa nti bano bagenda maaso okuba nga ate baggulawo accounts ez'emikutu migattabantu mu mannya ga muwala w'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni amanyiddwa nga Natasha. Omukulu amanyiddwa nga Lawyer Luyimbazi Nalukola avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti obwangu gavumenti bwekozesa mu kukwata abantu ng'abo bwe yandibadde ekozesa mu kukwata abantu abatemula abantu mu ggwanga lya Uganda. Adigwe kankubulire okimanyi nti singa kakutanda n'oggulawo account ku social media mu mannya ga Natasha bakufuna mangu era babafunya beyiga naye ate tebasobola kufuna ani awambye Nagirinya oba eyasse Nagirinya kadde mukatonaako bw'oggulawo account mu mannya ga Natasha okwatibwa mangu nnyo naye tebasobola kufuna awambye muntu tebasobola kufuna mutemu eyatemudde Nagirinya yebo tembaze babakwata ani eyatta Nagirinya. Abantu b'e Zimbabwe bwe batyo bakyawuniikiridde olw'ebbago ly'etteka eryayisiddwa olukiiko lw'abaminisita mu ggwanga okubanga bongeza ekisanja eky'obwapulezidenti okuva ku myaka 5 okuddira ddala ku myaka 7. Kino kitegeeza nti pulezidenti aliko Emerson ow'emyaka 83 nga mukadde kano yakulembera era ng'amazeeko emyaka 9. Singa ekisanja kye kiba kiggwako mu 2028 ekiteeso kino engeri gye kyayisiddwa waakuvaako mu 2030. Ate nga ye pulezidenti w'eggwanga lya Tanzania Samia Suluhu Hassan awezze embagirawo ekyamalwaliro gonna mu ggwanga eryo okuwamba n'okulemera emirambo olwa famire okulemererwa okusasula ebisale by'eddwaliro. Bino bye bimu ku bintu bye yasuubiza bwe yali awenja akalulu nti byajja okuba ng'atuusaako omukono mu nnaku ezinaasookera ddala 10 ng'ali mu buyinza era nga ategeezezza nti singa wabaawo eddwaliro eddamu kukola ekyo bajja kukajjuutuka. Omuze gw'okuwamba emirambo mu ggwanga lino naddala amalwaliro aga gavumenti gwabadde gwafuukira ddala omulimu era nga kati abategeezezza nti abasawo balina okunoonya engeri endala gye bayinza okuba nga bafuna ensimbi okuva ku bafiirwa okugeza nga inshuwa n'ebirala. Amangu ddala nga akalulu kawedde abangi bagamba nti kaakati ke kaseera tuddiŋŋana nti ebyobufuzi biwedde tukole kino biri biwedde. Omukulu amanyiddwa nga Barnabas ng'asinzira emitala w'amayanja akubiriza bannankyukakyuka obutakkiriza kasasiro oyo okubanga batuula ku mmeeza y'emu ne gavumenti eri mu buyinza. Mbu tuddiŋŋane kubanga akalulu kawedde. Mbu tuddemu tukolagane kubanga okulonda kwawedde. Tukolagane kuki? Tukolagane nani? Twogere kuki? Tuteese ki? Kiki ekikyatugatta? Ffe baani ne baani? Twebaza nguudo nnungi. Emisolo egisse wansi n'amafuta. Ensoma ennungi. Amalwaliro gakoleddwa. Kiki? Ng'abaana bakyawambibwa. Ng'abantu bakyatulugunyizibwa. Ng'abasajja bakyasalibwako ebitundu byabwe ebyekyama n'okubeera sodomized. Ng'ensi ekyakaaba. Nga tukyali mu bwerende. Tuli ku bunkenke. Panda gaali. Tutwese ki? Tuteese ku ki? Twogere ki? Emirimu gisobola okugenda mu maaso. Era embeera eyinza okulabika ng'eyateeka. Era osobola okusigala nga buli kimu kyakikola nga bw'okikola. Era nga bwe wakikolanga. Ate era nga bw'olikikola okutuusa ng'ovudde mu buyinza. Naye ffe tekijja tuva ku mutima. Era okutuuka ng'ensonga eno emaze okugguka. Omuntu anaakolagana nammwe ajja kuba yeerabira mangu. Ajja kuba tajjukira. Ajja kubanga si muntu nga si munnansi.
bamama bakaaba, batata bakaaba, abaana bakaaba, bannamwandu bakaaba, bassemwandu bawoloma. Olaba n'abafu mu ttaka bali mu kukaaba. Something drastic must be done upon the appalling situation in our country. Uganda, wake up. Wake up. Wake up. It is when things go wrong that you must stick to the fight. Yes, they won the battle. What about the war? For God and my country. I love you. Ciao. Okwerangira wakati w'omuyimbi amanyiddwa nga King Saha n'omubaka Mubaraka Munyagwa kweyongeredde ddala era nga Mubaraka Munyagwa yalangidde King Saha obutanaaba n'obutasoma nti yakomamu pitu, so nga ate ye King Saha yamulangidde okwesiiga nga tip-top mu mutwe gattako n'okumutuuma erinnya ery'embwa ye oba okutuuma embwa ye erinnya lya Mubaraka Munyagwa. Omukulu amanyiddwa nga Waike Benda yavudde bw'atyo n'ayambalira ba Galaxy FM n'abasaba bagende mu maaso okubanga ate bawa omuntu ebimuli bye nga akyali mulamu. Yabeebazizza okubanga ate munange bapromotinze ennyo mwana muwala amanyiddwa nga Trace Melon n'abagamba nti yes akoze bulungi mumuwadde ebimuli bye, mwebale nnyo mwebalire ddala naye kimala ke kaseera munotisingeko ku muntu atutte eggwanga lyattu Uganda ku level international Baraka. Joshua Baraka music we temumuwa budde naye nga mwandibadde mukola ki mumuwa obudde. Eyali mukakkanale Mugomesa Shafagason gy'abadde yeetimbidde mu mapoozi g'ebiseera bye eby'eddembe. Omukulu amanyiddwa nga Godfrey Kutesa yavuddeyo n'amulumba n'amugamba nti komawo ofumbire ebbaawo va mu kwewuubawuuba mu bupale. A good man should never be left. Bw'atyo n'amwanukula n'amugamba nti teri mukyala alekawo musajja mulungi. Ekifaananyi kye babasiigira eyo mu public kyawukana nnyo ne ku kifaananyi ekiri mu reality. Okiwulidde? At least wasomako wandibadde ng'ekyo si kikugamba bugambi, otherwise ebyo ate nga ye Lydia Jasmine nga twolekera olunaku lw'abagalana yavuddeyo n'agamba nti teri kikyasinze kubeera kiwoomu ba sexyalana ng'omusajja amanyi kikyayagala. Omusajja oyo yakuba obusimu obw'okumakya, yasindika bu message obwa good morning, yakuwa replies ez'amangu, w'omusindikira ka message aba yakuzeemu dda. Tazanya mind games, okitegedde, takulekaawo ng'ogeesinga ng'oli mu bbanga owuniikiridde oweebuuza ate mukadde ke kamu takola ki tabulwa budde bwo, akuwa attention, akuwa obudde, ateekako amaanyi ge, akuwa akasente akuwa ekitiibwa, akuvaluinga. Yoyo omusajja amanyi kyakola kikyayagala kugamba abeeramu byonna. Yatotodde omusajja nga mbutuufu muzibu wakusanga ku mulembe guno. So bw'atyo n'awuzika ng'atugamba nti era omusajja oyo aba wuwo wekka, tobeera kutugabane. Naye nga yatutotoleddemukko butya radio ne Wizo bagenda maaso okubanga ate munange bamusomesa oba bamuwako ku tuition mu biseera bye ebya campus. Omukulu amanyiddwa nga Jamal Waswa agamba nti yava ku bakyala ba Uganda lwa heartbreak ezaali zitaggwa. Ebintu ebyo ye tabisobolerako ddala, ebyokumumenya omutima 24/7. Alina akayimba akabasooka be bannyonoona kaakati ndowooza yayonoonekera ddala. Gwe ne bw'omusanga essaawa eno tosobola kumuggyamu mulamwa wadde n'ogu. Abantu bangi abali mu mbeera bw'etyo nga ye baamumenya omutima omulundi gumu n'akyawa kye bayita love. Okiwulidde? Ate nga ye mwana mulezi amanyiddwa nga Alien Skin agamba nti addayo ku ssomero ayagala kubanga ate aterezaamu mu Lungereza lwe oba Oluzungu lwe alwongereko, awulira nga kikola kibulamu. Omwami ono naye bw'atyo yeegulidde amawulire oluvannyuma lw'obutambi bwe obwakinaakuka obwererako ddala kubanga ate bufuluma ng'akwasaganya abawala ab'enjawulo ate mu kaseera ke kamu. Okiwulidde? Nga twoleka olunaku lw'abagalana ye omukyala Zari the Boss Lady avuddeyo kubanga ate alabula baside chick n'abagamba nti buli mwami asobola okufuna ekirabo kya Valentine's Day. Bw'olaba nga takuwadde mukwano omanya bumanya nti oyo takwagala. Ako kajja kuba kabonero akalaga nti takwagala. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Kisa kya Mukama yavuddeyo okubanga ne erinnya lya Kisa kya Mukama lijja litya ku mwami ono. Anyways, yavuddeyo n'ayambalira omukyala amanyiddwa nga Namyalo. Ababiri bano bonna wires tekuli
ebigambo bibavaamu tebalina njawulo na full figure era woba olina headsets ziteekemu okiwulidde ebigambo binenemuko naye nga bo beesabudde nsirikidde naye kandubawe ku lunaku lwa National Conference Day waliwo driver wange avuga emmotoka yange endala anyirira mu ngoma yera abaavu babeera bamuyita Kayemba bannange Kayemba yazina Namyalo mu National Conference Day ekiro mu mmotoka ye twaparking eno nga ku institute eri mu parking mu Kazikiza abantu baloza mu Namyalo awumudde mu mwana ali mukebera Namyalo tayina mwade n'akawooma wadde n'aka kubanga nayintegala kutegera Namyalo size nakuzina to era waliyo bayinti nja kubyogera kati kambyogere kuba gwanvumye ekyokubiri njagala otegere Namyalo wabulwa ekikolimo kya kitaawo kyakugenderako ne bw'olitambula okgenda wa ne bw'olizimazaako edimeka toyirifuna musajja alina magezi abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Nsibambi yes akyaddeko ku TV radio ezenjawulo ng'ayogera bino na biri naye nga waliwo omukyala avuddeyo kubanga ate amuchallenginga n'agamba nti byayogera alimba. Eno video egenda kubeera mpanvu era egenda kubeera ku part 2. Njagala kwogera ku Honorable Nsibambi byazayogera mumulabye ku TVs nga ali mu kuwayiriza NUP ali mu kuwayiriza Dr. Zedriga biki ba meeting ibintu bibagenze mu State House na biki kati nze naliyo nina information era njagala mbatangaze eno video mwino gisharinga kubanga bannayuganda beetaaga bamanyi bana abasajja balimba nnyo kakati ekisooka meeting yayitibwa Interreligious Council ate ye kyatamanyi by the way I am shocked agenda ku national media ali mu ku exposing atamanyi nti meeting zali bbiri yajja mu meeting emu atikamba wuli Interreligious Council ngayitaba opposition political parties nga baagala twogere kubiri mbululu what is happening juke wali a lot of violence bichi tugenda kulonda to mediate nze tutya eno violence ene makubaawo nzukira even before we started the meeting Dr. Zedriga yayogera nange kubanga nze nalukwago Dr. Zedriga ne Sasi Marvin twagenda ku representing a NUP Dr. Zedriga natubuza nemu mulowooza anything is going to come out of this meeting kubanga meetings west to tuzibaddemu emirundi mingi but nothing ever gets resolved. Nena agamba anyway sometimes as in a meeting tuzibeeramu just for record purposes nti tebaatuyita ne tugaana nti babayita ne muganda bagamba banupu muli hooligans so let's attend tuweeyo grievances zaffe then tulabe oba anything will come out right. Netugenda mu meeting era nzijukira Honorable Nsibambi yali okupresent nga FDC in fact yali settled in that meeting yali up and down nga gama omugongo gumuluma biki bakamukola surgery biki nzijukira bulungi nnyo yeta ayinza okuba tanzijukira nti naliyo naye nzijukira bulungi nnyo kakati nga people give their submissions era nga batusomera document biki mulimu violence brutality biki nga political parties zonna ziwa submission yaffe era nzijukira a DP teyaliyo I think DP ne political party ki I think DP ne UPC of which information najifuna eri omuntu omu yangamba some political parties baziyita ne zisaba transport allowance. You can imagine they call them for the dialogue and they ask for transport allowance. So I was not shocked nti ezimu tezajja. I don't know how true that is. Nayenze kye bangamba omuntu omu kye yangamba so ne tu discussing kati twamala ku discussing nzijukiranga Honorable Nsibambi ya leaving a midweather meeting bwenzijukira if I'm not mistaken ela resolutions zali za meeting netwogera ku bantu bafe bebawamba netwogera ku bantu brutality biki nene meeting waliwo complaint rush to discussing bino ebintu byonna nga party etulituusako bino ebintu byonna teriiwo
ba archbishop na baba interreligious council bagamba no, this is a meeting for opposition, so that mwe musobole okwogera ebintu byamwe bonna nga temuyinaako muntu akolaki oba abavuna na something of a sort. Era mweyo meeting, I can tell you, waliwo political parties zezagamba they are okay with the status quo, but balina buzibu ekigenda maaso kyonna it's good for them. Bo ngera bagamba how come nti balibe babanya munyafe tebatubonya, that means balibe balina obuzibu. It happened in the meeting. Abantu ne bogera bwe batyo, you can imagine what is happening to Ugandans, but for them, because it's not happening to the people in their party, they were okay with it. So moving forward, saga kwogera details za meeting nnyo. Moving forward, ne to resolving, and we are going to have another meeting. Era interreligious council ne promising tugenda kubeera ne meeting endala. Era mweyo meeting mugenda kubeera mu security, akulira security, mugenda kubeera mu akulira electoral commission, nabo bagenda kubeera munafe opposition political parties tukomewo. First meeting ya 7th January. Kati wamulabe ne ku TV documents zaina za 7th January. Tamanti no waliyo meeting endala yaliyo ku Saturday on 10th January. Okitegeera kati ye ne to resolving it 10th January ne tuddayo tuwane meeting. It happened from morning to evening. Nzukira abantu bavanga bako, we didn't eat anything that whole day. Were there, I think people, we didn't eat that day. We were there the whole day. Era mu meeting eyo we discussed the same things. Then that this time around Justice Byabakama yaliwo mweyo meeting, ne AIGP yaliwo mweyo meeting, ye nani omulala nafe opposition political parties twaliwo. Era ne tubuuza ebibuuzo byaffe bingi bintu bingi, nja details nzazibabulira mugundi mu part 2. Lwaki mbabulira zino details? First of all, omwami agambe muno meeting ya resolving anti bagene mu State House alimba. Those were not the resolutions of the meeting. Meeting ya resolving atubere na meeting eyokubiri tuogere ne security ne Justice Byabakama era yaliwo twayogera, and that was the end of the meeting. Just twayagala kumanya electoral commission ba planning batya, security lwaki bakola bino ebintu bina, era ba planning batya holding elections nga zili free and fair. That's all. Tewali yayogera ko gena mu State House. Era ebyo abyefogingide yayagala ku justify nga lwaki yagenze mu State House. Ekyokubiri, omwami omukulu ngoyo abadde Professor Makerere agenda kye ku national media n'atandika okulimba. Ffe tetulina ku buzibu bayagala kulya ssente zo, babayina plans zaabwe ne General Museveni babeere nazo, it's okay, but you can't go and start lying about individuals. Ng'omanyi ne meeting yali broadcast. By the way, no meeting teyali hidden, yali ku mawulire era bagiteekako ku mawulire. Bannamawulire baaliyo, nembuuza bannamawulire ba NTV ba NBS, different televisions were there, era ebintu babi capturinga. Ekyokubiri nti tiyaliwo na mu meeting ya kubiri, he did not attend, naye ayagala kubalowooleza nti no yasinga okumanya. So ekisooka kye expose nze nti alimba mwami mulimbi atenze ekinnewunza kubanga almost I think Professor Mulamba. Then ekyokubiri, ba politicians bemba mwagala kulyamba Nancy Lukwe temwekwasa abantu bala kikole onyo individual gwenga gwe. Nekyokubiri kye neebuuza, okay, ogambye nti resolution anti meeting ya resolving anti mugende mu State House. How come teri muntu yenna yali mu meeting eyabadde mu State House naawe wabaddeyo yeka? Kyogamba nti no gogo twa delegating anti tugendere mu State House oti discussing the resolutions za meeting and meeting eyokubiri twalimu. How come Latif Seragala yali mu meeting? What was he doing in State House with you representing us for a meeting he did not attend? Olowooza tuli basirwe? Abantu abamu balowooza tuli basirwe nti bwotunide abantu beyagenze nabo mu State House bonna teri yali mweyo meeting okujjako ye of which attending a meeting na mu bweti katwachi ye kwa santi no meeting ya resolving anti na agene mu State House. So part 2 ejja mujirindirire. Songate ku nsonga ya Green Daddy yasoluvanyuma lw'abantu okuvaayo ne bakonjera aba NUP adde bajaguza okufa kwe. Omukulu amanyiddwa nga Big Joe kino kyavuddeyo kubanga ate abantu kulayage nti tukimanyi ffenna tugenda kufa naye. Tetuganye n'aba opposition bafa, naffe tuli ku lugero olugamba ekijjo okimanyi. Abaana ba NRM oba omuwagizi wa NRM tunabagamba emirundi emeka nti bw'ofiirwa bw'olwaza tokkirizibwa kujja ku internet tukubira nduulu mbonfiiriddwa mbundwaziza mbunetaaga buyambi mukwano bw'ofiirwa ziika muntu wo mukasirise mutunoonyaako ntondo. Tunabagamba emirundi emeka tetusobola basaasira. Tunabagamba emirundi emeka nti omuwagizi wa NRM omulamu ofaanana ne mayiti yafe emyaka 10 emabega. Tolina mulamwa oba wafaafaagana dda tolina kiddako. Kaakati mutubikira tubakolere ki era tubayambe tutya okujjako tunoonyaako entondo n'okutusubya eggulu mbu twayogedde ebigambo ku bafu.
temuddamu tuwoganira tuwoolera tukubira nduulu kubanga tetugenda basaasira ekyo njagala mukimanyi okuva n'olwaleero tewali muwagizi wa NRM ayinza kufiirwa oba mwana we oba taata we oba ye kennyini n'afa ffe ne tubuulira bubi kati labe n'emboodooli eri ku media eri mu kuleekaana nafiiriddwa mutabani wange oba muwala we bannange omwana wange yafudde nagenza mu ddwaliro emulago tewali ddagala wolololo tukolere ki gwe yasituka n'ogamba you're protecting the gain kakati gaining efuukidde gain mwana wa taata gwe yagamba muzeeyi tova ku main mubeereyo nga mulya ssente good enough muyina kye bayita first call osobola okukubira first family n'ekuyamba twabagamba buli omu ajja kiwulira ssente za ddwaliro ezayitadde amalagala mu ddwaliro muzeeyi tova ku main yazibawa ne muzizinamu endongo ne musalamu zigido ne munywamu walagi ne mwegattamu bakazi kati oli wano tuwowoolera mwatugamba muzeeyi abimalanga kati muzeeyi engeri gy'abimala okukwata akasimu omukubira omugambe omwana we yafudde mu ddwaliro temwabadde mu ddagala oba abasabo tebabaddewo kati ffe tukuyambe tutya mukwano mujja kiwulira nno ate musaaga busaazi ate ennaku zine abawagizi ba NRM balina engeri gye bakunkumuka sinnakitegeera oba babava ku main line ku line mujja kitegeera nti naffe twerekereza ebyaffe ne tulwanirira ensi yaffe ffe kijja okimanyi anyaga bitini omuntu owange ne bwafa nze olunkuseera omunaku munnayuganda abonaabona nkimanyi bulungi nnyo ngezaako bugeza sina kyamanyi kyensuubira mu malagala mu ddwaliro gyegali mu Uganda tewali mbwe enguudo nkole nze omwana wange nawe watasoma nti mali bulungi education yafaafaagana dda mu Uganda kaakati ffe kituluma ne kituluma mu katini naye ate kati mu obuzibu mujja ne mutwasamira ne muwanga abagambo batubayambe tutya tugenda kubasekerera ffe tubeere no nga tukubagudiikudde nammwe mukirozeeko kati gwe mujja kiwulira ne banno bagambe mukyali mu muzannyo katuuza omu ku omu buli awagira mu 7 ne famire ye mujja kakasa mpaka nga mukyusiza ne mumanya ffenna ekituluma kyekimu pressure ye yatabuse dda era ng'abaana baga nti oba awo yandiridizibwayo butabika ono ayogera ku bimu ku ebyo ebyamutuusibwako mu kkomera gwamwagala mu full swing mu kuteekedde ku channel yaffe eri eya PG TikTok Vibes yesa ojja kuba ng'ate omulaba bulambalamba okuva gye yatandikidde paka gy'akoma akaaba afeesa attotola byonna ebyamutuusibwako bw'abakoola bataase Luwiraiti bw'annyonnyola naye nga mu kavidiyo kano avuddeyo okwogera ku General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba, because of your behavior, I am standing to push the campaign to impeach President Yoweri Kaguta Museveni. Impeach President Yoweri Kaguta Museveni for abusing the Constitution, for treason, and for abusing human rights. I am a victim. I came out and I spoke online about how you brutalized me, how you terrorized me for freedom of speech. There is valid evidence. Therefore, I'm calling upon the church, the public, the legislature, and the members of parliament to impeach President Yoweri Kaguta Museveni. Since you are rigging votes, the only way we are going to bring you out is through impeachment. You have abused the constitution. Oluvannyuma lwa pressure mu bigambo by'okubanga ate alumiriza Wumaltiseka Munnange yamusindiikiriza okwogera ebintu ebyamusibya oba yamusindiikiriza mbu okwataakinga kabaka Kisgundi pressure yabyogedde naggambye byonna ojja bisanga ku kali kakyano kaffe yes kakati Wumaltiseka avuddeyo n'agamba nti eyo yabadde diversion eya pressure okubanga ate akola ki akoona ku nsonga ezo naye bubadde bagala kumujja ku mulamwa ogw'okwogera ku bintu ebigenda mu maaso naddala okufa kw'abajjeno ababiri wennyini awo wengenda okubanga ate nkuteera nga lwaki nedda mbadde pejje naye nga nkujukiza nti gwe naye yeetaaza okgenda emitala w'amayanja bakubbye emirundi mingi owulira obikoye nnoonyaako ku nnamba yange eyo genda kubanga tonfuna bulambalamba tulina emirimu mingi saawa eno tulinamu cleaning tulinamu warehouse tulinamu caregiving tulinamu ejaba maid okiwulira tulinayo ki tulinayo bike riding so tunoonyeeko ojja kubanga ate tewejjusa mubeere bulungi mweraba. Breaking news obwedda bannumba nga neewuunya ka pressure ne kavaayo ne kagamba mbu Kiseka eyansindika okuvuma kabaka nga baagala attention yange njizzemu ebyo buli omu awoza Kiseka nga neebuuza bano abantu baba balaka ki omanyi Museveni bw'atunula eno tunula eri oli omusajja mufere ekyo kye muba mutegeera kumbe bajjeno babiri baafudde mu distance y'ennaku bbiri
bajeno babiri muna Uganda bajeno babiri bafudde mu distance ya naku 2 bajeno babiri bafudde mu distance ya naku 2 kiddayo ku kye twabagamba nti enkola ya Museveni ey'ebintu buli gwalabanga eyeekengera amutwala. Ekirala Museveni akimanyi magye gokka ssaawa zino ge gamuyimirizaawo kati enkola gy'akolamu ebintu ng'ayagala kuleeta mwana abakadde bonna abasikamu abatwala. Ye ako mukategeere njagala mutegeere ntunulidde abasajja ab'engeri gye bafaananamu nga newankubadde bafaanaganamu kaabeeri naye bw'obalaba balina structure ezeeno. Era bannankyukakyuka abamu basanyufu olw'okuba waliwo eyavaayo n'akola statement ezimu nti tetujja kukkiriza Kyagulanyi kubeera bw'ati. Njagala mukitegeere kino, statement ezifubutuka mu bannamagye ezo ziba mpiki, abo baba batume ate tosobola kujeemera biragiro bya bakama abo bye bakutumye. Osegedde kati Museveni buli gwe yeekengera amutta ogenda nlaba bannamagye we bakutuka. Ekyo nkikubuulira abo abanenenene baagala kuleetawo mbeera ani agenda okugondera omwana. Yes, just in case taata ng'agenze ani ayinza oyimirira n'agamba ffe tubadde wano weetuli ebbanga. Yes, basse batte tewaliiwo wadde okukibuuza nako ku ddaala eryo ne bafa mu distance ya naku 2 mbwomu n'afa leero ne waite olunaku n'omulala nafe. Muyina bameka abakutuka ng'enkoko muyina bameka abo bajjeno bali bameka abo mu ggwanga abakutuka balina okubeera nga at least bali mu mitwalo ng'esatu nga bajjeno okutuuka okutuka mu distance bwetyo. Leero omu n'afa leero ne waite ennaku 2 omulala n'afa. Mwe mulowooza tuli bafala? Mwakitegedde nti tuyinza obbiraba ne mutandika osindika obuvubuka buli wano ku media kiseka akavubuka ne kafutuuka ovaayo ne kagamba nze nakasindika okuvuma kabaka ne ngamba kano empiki bazuukusa yaki ssaawa zino. Lwaki etagetinze nze ssaawa zino? Kumbe ssaawa zino mumanyi muyina bye mwakoze, temwagala kubuusa nsi. Njagala muwulire bannayuganda abo abasajja basse batte Muhoozi ne Museveni bali mu kutta bannamagye. Ekyo distance ya naku 2 bajjeno muyina bameka mmwe bakutuke mu distance ya naku 2 mbomwafe kati waite olunaku omulala afe oluddako. Ebyo tebigatta mukulu. Newankubadde okufa gye kuli kituufu, newankubadde okufa kukyala we kwagalidde kituufu, naye waliwo emikisa gy'olaba noga gino emikisa nga mingi. Njagala mutegeere nti abo abasajja neyavaayoko n'atuvuma tosobola kumanya ani ali ku saidi yaffe n'ani atali. Lwaki? Kubanga bonna balina kwefuula nti bawagira Museveni, tebalina kyakkola. Naye balinda munnayuganda kusituka, nabo basobola okusituka. Kati ne buno obusajja nabo bwegeziwaza butandika otunuulira ssaawa zino bali mu kwerawo bantu. Nkugambye mbatunuulidde nga bafaanaganamu kaabeeri kituufu naye nga structures zaabwe zeeno waffe mu Uganda. Nze mbatunuulidde abasajja abo abafudde ako mukategeere. Mwegendereze bwe muba mujaguza obubadi bw'abano abasajja ssaawa zino. Akantu akabayimirizaawo mu buyinza ssaawa zino magye. Kati niwe baba bakwekengeramuuko katono bakujjawo. Bano abeeyita abakadde mbuffe tubadde wano emyaka mingi bakujjawo. Ekitta magye ekitta bajjeno kyazeemu nga bwe kyali ebbanga lyonna. Abo Bakatumba Wamala baasimatuka busimatusi nabo baali babajjeewo. Ekyo kye muba mutegeera. Obusajja bwabase Museveni yabase kye tubagamba nti mu Uganda tewali ali safe kasita obeera munna Uganda. Tali ali safe tebakulimba.